Era nazijjamu engoye nanyigira ku kitanda n'amaliriza bye yali akoze n'aggula ruumu ne tufuluma. Eyagula ruumu ne tufuluma tetwaddamu kwogera n'anvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewa Sobbe. Eyanvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewa Sobbe nali nvaamu nampa omutwalo n'aŋŋamba genda nja kuteerako ssente okole kudiyo. Sinoonya linnya wabula njagala bwenkanya okubeera ayinza okuba nga sinze nzeka bwakikolako. Musajja gwe abantu abakulu temwewa kitiibwa. Obujulizi obulaga nti yankozesa weebuli era ne vidiyo ng'ayagala addemu akikole ngiyina. Essaawa zino njagala bwenkanya era nsaba abakyala bonna abayiryo nga basobola okunnyamba bajje bannyambe. Wala ekyoba okola okimanyi? Ngende wali olinnya ebooda ngenda gisasula aba kasango wameka ngende wali eri ku wali wetwatuulako webakolera vidiyo nkukuume onsanga awo then musasule n'obukoto ne toyambuka eri waggulu katale owetera awo ku ssomero lya ndowooza okyajjukirawo. Amanya gwani? Amanya nze Ndagire Shafiga. Ndagire Shafiga. Obeera wa? Mbeera Gayaza. Ensonga kyekulese ku wano wooli? Ensonga endese wano nzize kukompeyinga ku Fresh Daddy nekyaliwo. Fresh Daddy yakola ki? Fresh Daddy nakolera kyaliwo evidiyo, nakolera kyaliwo challenge y'oluyimbayo, mukolera challenge y'omunanansi, namukolera challenge y'omunanansi. Najja mu inbox yange ne mugamba nange njagala kubeera muyimbi, naŋŋamba ekisoboka era naŋŋamba mu miitingi ne mu miitingi we yali abeera enda mu miitinga naŋŋamba asobola okunnyambako omukumpromotinga naye ye tasobola kunteekamu ssente nga manager era naŋŋamba agenda kunfunira manager waye Fresh Daddy era Fresh Daddy najja. Fresh Daddy we yajja okufuuka manager wange wamalawo ebbanga ttono ewa Sobbe ne bantwala mu mmotoka ya Fresh Daddy. Nagenda mu mmotoka ya Fresh Daddy Tetutegedde bulungi. Mpaka Busega. Tetutegedde bulungi. Fresh Daddy akusanga wa ne Sobbe? Fresh Daddy Sobbe twanyumya mu inbox ya TikTok nampita nzije musisinkana nnyambeko mu kuba omuyimbi. Mu kunnyambako mu kuba omuyimbi n'ayagala okunfunira manager nga ye Fresh Daddy. Fresh Daddy mu kuba manager najja era nantwala. Yajja wa yakusanga wa Gayaza gy'obeera? Yansanga wa Sobbe. Nateete. Era we yansanga nateete ne tunyumyamu awo akatinitini era Sobbe n'aŋŋamba ngende ne Fresh Daddy. Era nagina ne Fresh Daddy ne Sobbe n'omuvubuka omu mukwano gwange annyambyeko okutuuka wano Matovu ne tugenda tuba tutuukanga ku paaka y'e Nateete. Sobbe n'agamba omuvubuka aveemu nze nsigale nga ngenda ne Fresh Daddy era we yavaamu nze nensigala nga ngenda ne Fresh Daddy ne tutuuka e Busega. Tuba tuyingira mu Busega ne tusanga ka garden akamu. Saga nayingira mu garden kuba nali manyi tugenda tutulako wabweru kunyumyamu. We twayingira n'asasula room. We yasasula room n'aŋŋamba tugende mu room ne mbuuza tugenda kukolayo ki. N'aŋŋamba ye ayagala kuwummulamu. We yaŋŋamba nti ayagala kuwummulamu ne mugamba nze kansigala. N'aŋŋamba ayingira kijja kukola ki? Kijja labika bubi. Ennyingira we nayingira we yaggalawo n'aŋŋamba ajjamu engoye. Mugamba batuukayo eyo
Omwatuka mu garden yakutuusiza ku room kusasula room oba masoka kunywamu byakunywa. Twatuuka ku garden tewali kye twakola kirala. Yasooka n'ava mu mmotoka n'aŋŋamba sigala n'asasula room. Mu kusasula room najja n'anzigulira n'aŋŋamba tugende. Tuba tuyingira we bati ne mbuuza tugenda kukola ki n'aŋŋamba ye ayagala kuwummulamu. Yaŋŋamba nti ayagala kuwummulamu ne ŋŋenda awummulemu. Eyatuukayo munda n'alookinga oluggi n'aŋŋamba nziggyemu engoye. Yaŋŋamba okugyamu engoye ne mbuuza ate nga nzigyamu zaaki. N'aŋŋamba ggyamu engoye. Waŋŋambye yagala kumbeera maneja we ate oyagala kuyimba. Nange ne mugamba byonna mbyagala. Naye ne Fresh Kid we yali afuuka sita teyasooka kumala kuggyamu ngoye nga nze w'okingambye. N'aŋŋamba kati kola kyenkugambye oba oyagala nfuuke maneja we. Ne ŋŋaana era n'anziggyamu engoye n'annyigira ku kitanda n'amaliriza bye yali akoze n'aggula ruumu ne tufuluma. Eyagula ruumu ne tufuluma tetwaddamu kwogera n'anvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewa Sobbe. Eyanvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewa Sobbe nali nvaamu n'ampa omutwalo n'aŋŋamba genda nja kuteerako ssente okole kudiyo. Meka Emitwalo 2. yagakuwa Teyagamba. Era saddamu kwogera naye mpaka ennaku 3 eziyiseewo emabega yayogerako nange n'aŋŋamba ngende musisinkane e Busega. Onoonya linnya? Sinoonya linnya. Wabula njagala bwenkanya okubeera ayinza okuba nga sinze nzeka gwakikolako. Kati yamala okukozesa mwaddamu okwogera naye? Twaddamu okwogera ennaku 3 eziyise ng'era ŋŋamba musisinkane. N'agamba omusinkane mukolese? Era ddemu akikola. Kati ku ebyo byaliwo byonna byonna owulira otya? Siwulira bulungi kubanga era newoba gwe tusobola wulira bulungi. Singa omusisinkana kiki osobola omugamba? Singa musisinkana nza omugamba musajja gwe abantu abakulu temwewa kitiibwa. Eyakutuukako? Siwulira bulungi. Singa omusisinkana kiki osobola omugamba? Singa musisinkana mugamba oli musajja mukulu naye towewa kitiibwa. Kitone kyange. Kuba ne ssente zagenda okujja nali sisuubira nti ssente zigenda ayitiramu ekyo ate nazo saazifuna. Fresh Daddy kubanga era bonna abagafunye tebagafunidde ku Fresh Daddy. Ate omuntu wakubuuza obujulizi buliwo obulaga nti yakukozesa? Obujulizi obulaga nti yankozesa weebuli. Era ne vidiyo ng'ayagala addemu akikole ngiyina. Nga kugamba nyagatuddemu tukole kitwakoze? Nga wakyogera? Nga wakyogera nga waŋŋamba simanyanga jangu waneeno we nakutwala luli eri. Nansindikira n'owa boda ajja nnoni. essaawa zino oyagala ki? Essaawa zino njagala bwenkanya era nsaba abakyala bonna abayiryo nga basobola okunnyamba bajje bannyambe. Maama wo osuubira omugamba ku nsonga zino? Suubira omugamba era ngenda mugamba kubanga obudde buno sirina we nkiziyiza butamugamba.